Ebyavudde mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala okwabadde olunaku olwajjo birangiriddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Agaba Ronald alangiridde munnakibiina ki NRM Aida Nabayiga ku buwanguzi ng'ono kiragiddwa nti yakuŋŋaanyizza obululu awamu omutwalo gumu mu 2,642 n'addirirwa munnakibiina ki NUP Nampala Irene n'obululu 774. I declare Nabayiga Aida, who has attained the largest number of votes, to be elected candidate for the district woman representative to Parliament for elected district. I therefore call upon you to come and receive a copy of your declaration. Babiri Sharifa Kala abadde avuganyiza ku bwannamunigina amalidde mu kifo kya kusatu n'obululu 240 ate Helen Flavia Nagawa naye atabadde na tiketi ya kibiina kya byabufuzi kuyajjira yakuŋŋaanyizza obululu 217 mu kifo ekyokuna so nga Nasuna Agnes yakwebedde n'obululu 34 ng'ono yeesoolayo ku bwannamunigina. Akulira akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama alambuludde ku nteekateeka y'okulonda kuno nga bw'etambudde bw'atyo n'avumirira ebintu eby'enjawulo ebitaanyumye wakati mu kulonda kuno. To thank also security Uganda Police Force for ensuring there was law and order, although there were still numberless vehicles which were spotted by some of my colleagues, which was very unfortunate. I thought we addressed that matter, and I'm wondering who are these very powerful people moving these numberless vehicles to the extent that the Uganda Police Force has to chicken out of exercising their constitutional mandate of maintaining law and order by apprehending the occupants of these vehicles. I think as we go forward in other electoral processes, we need all of us to be mindful and cognizant of the importance of observing the law. I want to appeal to the people of Kalangala that we found Kalangala peaceful. So even if the final tally has been declared by the returning officer, we want you to maintain peace, we want you to maintain unity for the good of your district. Oluvannyuma lw'okulangirira Aida Nabayiga yeeyamye okukola ku bisoomooza bannakalangala ebyenjawulo. Olaba nga services ezitannatuuka Kalangala nga zituukayo. Basebo ne banyabo tulina ebizibu ebiruma Kalangala ebisinga obukulu yebizibu ebikwatagana ku byobulamu. Ebyobulamu bwaffe Kalangala tetulina ddwaliro. Omuntu ava mu bizinga eri waggulu ne bamurifaringa ko center fair wano ate byewana ne bigaana ne bamutwala e Masaka ne bamutwala Entebbe. Oluusi kibeera costly abamu abantu baffe tebakisobola. So ng'omukulembeze nja kwensuringa that nzijukiza gavumenti yange kubanga era gye nzikiririzaamu NRM. Ssabakunzi wa NRM mu ggwanga Rosemary Nansubuga Sseninde asabye Aida muna NRM okulwana okugatta abantu mu kitundu kino saako ne banne bwe babadde bavuganya basobole okutambulira wamu okukulaakulanya ekitundu. Njagala okwebaza buli yenna akoze ekisoboka okulanga tuwangula akalulu kano. Njagala okubira omulanga bannakalangala nti ne bwe baba nga bannaffe abannupi tebawangudde nga NRM yewangudde tetubasoomoza tusigale nga tuli bannakalangala kubanga nankubadde ffe abazze okubakwasizako tujja kuvaawo tugende Kalangala ejja kusigala ng'erimu mmwe bannakalangala nolwekyo musigale nga muli muntu omu Kalangala yammwe esobole okugenda badde tumusabira iyo balekoma mu parliament yakolera nnyo abantu ekisanja kye kya tennis parliament fena ekyatukomyawo ye kyali kyamusigaza ne Katonda amujjukidde n'amanya nti yakolera abantu ekisanja kye10 abantu be Kalangala Aida ne bamuwa omukisa ebintu bingi nnyo ne Kalangala naye wajjidde wavuma ddaba noti nno ba NRM kata toyagala bakwatireko gwe ogenda okunoonya akalulu ogenda ku lunaku olusembayo ogenda oti kati okuliyo okyo kyuse ebizinga 60 bino ogenda bitambula ku last day. Sirabangayo by election yonna nga voter turn up esinga voter turn up mu general election. Kakati mukana akalulu bwe twalabye nti Kalangala ku bululu ku balonzi emitwalo 4 n'ekitundu ku luno voter turn up
yabadde nga 60%. Kabaga Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire. Weewaawo kati tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David Kigana n'oluvu